Abayimbi bavudde ne bakozesa ebiragalalagala nga baddukidde ebweru balowooza bagenze funa green pastures. Twalabye ka video akamakinze round ku social media akamuwala Namuwala Keko bingi nnyo badde bijja bimwogerwako. One of Uganda's finest rappers naye nga inene abutuse maaso ali kunjaga ku Instagram eyali okyogerako ki bayimbi bana badduka e Uganda bagenda nga bagenze nonya green pastures ne kibatabukako. Keko antika muwe respect abayimbi abasigala ne bakikuba nga Palaso kankuwa example yagenda e Bulaaya n'alaba nti tekisoboka najja n'akikuba. Abaana babadde wano balutalo ba Jasmine ba Winnie Nwaji ne bakikuba ne balyoka balumba bannange kati Fikfa Mike woba tewalaba ku Tupac tewalaba Notorious B.I.G tolina busobozi bulaba Jay-Z. Fikfa Mike yakuŋŋaanya abo bonna najja wano n'akikuba yakikuba Fikfa Mike era Fikfa Mike ye Tupac waffe ye Jesse Fefe Busi ye Lil Wayne wa Uganda kwatala n'enviri nti bapanagala tutusaawo akulukuta ati aseereza kati ate Fikfa Mike omutunira bwoti olaba Jay-Z ne musajja mugagga nnyo omugeza ku Fikfa Mike. Fikfa Mike ku myaka gy'alina 21 era omulaba nti nno ajja kutuuka bigundi Jay-Z. So ensonga za Keko zino lwaki abayimbi badde Keko yagenda ne yeesiriwaza omanyi we babeera wano nga balowooza boogera oluzungu nti they would make it. Ffe tetuli Baganda nnyo but twakkiriza nti Oluganda lwe lulimi lwa Uganda. Museveni ne wagamba Oluganda si lulimi lwa Uganda yeewuuzike Keko lwayogedde Luganda twakkiriza. Bw'ogenda e Karamoja eggulu tubadde wasale ne wooteri zonna zoogera Luganda. Kati Keko yagenda ne yeeteekamu kino me I do English no yagenda okugira bobo kati asimokinga tu Keko si butasoma ne karapu k'oluzungu k'Abannayuganda tekanyuma kyova olaba wootunira newunya Palaso ye muyimbi addira oluzungu n'aluteeka mu luyimba ne lunyuma kwayo omulala n'azawi ate Navio actually olese Navio Navio addira yakuba ro oluyimba bayita ro nenga kyenkugambye Vika kati baddira bo bavinka ne baddira oluzungu ne baluganda waza azawi ne baluganda waza Keko n'aluluga lugalo wala kati Keko expectation ebirooto bya Keko byali kigenda Bulaaya ebirooto bya Palaso byali kuzimba Bulaaya mu Uganda kati ba Keko baawunga ebirooto mbugenda Bulaaya gwenda Bulaaya abayimbi abagenze Bulaaya who's making it nga bali e Bulaaya tewali Keko kyova ba depression abayimbi be Uganda gye bayina ebirooto bye baali basuubira okufuna tebabifuna kati bali depressed naddala abo abalowooza nti oluzungu tetwogera ffe Luganda gwe oluzungu lwanakuwaza Juliana yagenda okujjukira ng'agenda mu myaka 3 n'akuba mama w'abaana yani n'azuukira ne Kamoocha ina amaanyi oyogedde ne ku mwana we Kamoocha ne mpulira olutiko nga lungize oyogera ku Bobby n'owulya nga n'obwagazi bw'omukyala buzzi tokisusizaamu wakkeka amagezi Julie Muteesa Sira Julie Muteesa Sira ebirooto bye byatuukira nti yali wano n'afuna obuzibu bwa bbaawe ng'ate amubonyaabonya era byatuukira walaba byonna bye yakola e Canada naawe obikola ng'oli Bulaaya ofuna obutuuze yabufuna ekyo ne yeenenyeza Katonda ebikyamu bye yakola that is one two ani omulala Flavia ali eyo baselebu baffe bangi abaddukidde ebweru Flavia yali akola kikozi yali ku TV program anti yali ekebye Keko taakomewo Keko tasobola Keko tasobola koma abaana tulaba gundi tuli ku Spice Dano leta Keko bana labayo omuyimbi ow'amaanyi asigala w'amaanyi Spice Dano tebamuwa award naye ya trending ng'oli yalinga aweereza award Spice Dana batamuwa bigoma ate naga Spice Dana wawona obutakuwa ekyo kintu bakita batya janzi ekyo kyebagaba ekyo anti janzi ekyo kijanzi yawona kubanga Spice Diana alina amakage ddiro lye lyandabirwamu otwala ekyo ekintu ekiringa ekkutiya kigwe mu ndabirwamu okumanya Spice Dana w'amaanyi yatawangula award naye ya trending okumala omwezi mulamba yabigweredde ate n'alya za awadi endala katwebuuzeemuko tetulaba Shiba okwawukana ne manager we yakubya akayimba Mukama yamba buli anaamalanga ogwambizibu nga addukira wa Mukama oyo Shiba yali yava dda ku Jeff lwakwanga ate okwogera Shiba namugamba era ekikyamu actually tudde ku Shiba nenda kalo kaŋŋambe
kankakutule waliwo abasumba abeetaaga okusabira ngabo bennyini beetaaga kutta twali musumba ngabo bennyini beetaagesa basumba naye nga wekituuka ku ssente n'okugaba tulina kufunayo abasumba abalala oba abatali waliwo omusumba wange wokavule kagamba ngenda negamba naye ate by the way musumba Jackson mwamukwata bubi. Musumba Jackson abaana abasinga ye yabayigiriza radio ne TV ku bwerere yabajja mu makanisa nga tebaasoma n'abayigiriza kati yakitwala nti wabeera ku radio ye nawe yiiya ate nze nakuyigiriza ate nga tewasoma lwakubanga kyeyerabidde bali be yayigiriza abamu TV endala z'abatwala kati yeye tasasula kubanga asha nakuteekamu okuyigiriza kwa miliyoni 10 naye era kale alimu obukodokodo no Shiba ekisooka yali yavadda kuwa Jeff kubanga ebirooto bya Shiba ensi zitambudde alina omusajja owakabiri wakwate mumumanyi ku myaka 3 Shiba ye mukazi asinga okunyira ngo Jeko Spice Diana actually labayo Shiba Spice Spice Diana the most beautiful Shiba Jasmine Lydia nkwatako ompita gurunedi akose emimwa n'amatu gagadira bayo nzija baweddeyo Shiba Lydia gundi Spice Diana Lydia Jasmine Pia Pound lwaki oyagala okukubisa Azawi alinga musajja ziyansobera akati nze mmanyi Jeff ku bukugu bwe yaleeseka Pink kulumya Shiba Jeff ya omuntu gwe yasayininga bamuyita gundi Samasoja Pink mwana omayita dibeya nze kyemma nyongeza nti omukyalina yasuubula Samasoja kankubuulire Jeff yagenda wa Samasoja muyimbi wa kabi Jeff yagenda n'agula hama bagita Samasoja n'akomawo n'agula gundi linda akolwa umusi nnungi yagula gundi bajaji ya Pink nze sirwana na Shiba sijja kulwana na Shiba nedda mbadde nkulagawo omwana wa Uganda nengamba omwana abadde Shiba is a great artist all I want to thank Jeff byonna byakoledde Shiba naye ebyaddala ne Shiba akoze osobola okufuna omuyimbi n'atakola ne Shiba akoze bannange lwakubanga mmwe temubiraba Jeff si ye akunamira ku stage no ate lwakubanga nalaba Ismail Access engeri gyali mukadde ng'agamba Shiba akunama okwo si kunama manyi kati emyaka gya Isima yakula alaba kadongo kamu kati alowooza nti omwana walagako ku mubiri aba akunamye no Shiba ye Beyonce wa Uganda twamumanyirirawo ekisooka byalagako binyuma n'entunula yenyuma n'ebisambi binyuma so kyonna kyekiri Keko toyina kyosola muyamba kasooka akendeze ku njagaye tasobola kubokke kasaana ayina kusooka kukkiriza siryokke ngajja Jackie Chandiru naye nga tosobola genda kuyamba muyimbi naye yemanyi yalyokke ekyokubiri njagala trade union eyambe ku bayimbi bano bayimbi bangi mu butuufu bali depressed banaku tebamanyi kiddako naye ng'ate batya okuswala balinga Bad Black ndese Bad Black kosi ndese Bad Black nedda Bad Black nze kyemmanyi kale ekintu kyeyasigaza buli wanyiiga bw'ati ng'agenda ewa bbaawe gwagenda wa mukyala we gwe yawasa nga beekwata amagulu nga buli omu ateeka okugulu mu munne mbaagala nnyo mu wiiki ejja nja kuba mbanyonyola ebye UK otherwise I want to thank everyone mu UK sibyogerako naye mukimanye nti wano Uganda ng'oggyeko Bobi Wine kati wisdom ye terminator ya wano kubanga olaba gavumenti evaayo to arrest someone's documents ekyo kiba kyakabi kale bwe tubadde n'omukulu amanyirwa nkaye wisdom amanya yenze King Smith wano nyini ku Celeb Jazz kyemukola kiri kimu kyokka mu subscribing
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo